Abaagala mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama tumwebaza olw'omukisa gw'atuwadde kutuuka mu kiseera kino. Ku mulundi guno tuzza abaagalwa n'ebyokuyiga eby'enjawulo ebibikula amazima g'ekiseera ag'omulembe gwaffe. Buli mulembe Mukama nga wazze ng'agiteekawo guzze nga gubeera n'amazima. Naye muganda wange naddala ggwe Omuadventisiti, Seventh Day Adventist, ebigambo ebikulu bye weetaaga okumanya biibino bizze ku mukutu guno. Nkusaba Mukama akusobozese okuwaayo obudde bwo okugoberera ebyokuyiga bino, okusubscribinga, okusobola okubigoberera kubanga bizze ate naddala mu lulimi obutegeerebwa abangi. Nolwekyo nga tetunnagenda wala tujja kusooka tuweeyo okusaba okw'enjawulo. Kitaffe omwagalwa, atulamu butaggwaawo, tukwebaza kuba watuyita n'otujja mu nsi n'otufuula abaana bo. Mukama mu kisa kyo ekingi ganya Omwoyo Omutukuvu okutuyigiriza, tuzze tuyige amazima gano. Nze ku lwange sirina kyendi, naye onkozese Katonda wange omwagalwa, okkirize ebigambo bigenda okwogerwa bireme okuba ebyange wabula ebibyo ate bituuke ku bantu bomukutu guno oguwa omukisa nga gukola omulimu guno. Katonda waffe, abaana bo abali buzaabuziddwa era abali mu bulimba, abali mu butamanya, ozibule amaaso gaabwe, otusobozese era otugabirire mu buli ekyetaagisa kyonna. Katonda waffe omwagala, tukwegayiridde okuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Abaagalwa, omukutu gwaffe guno ogwa YouTube genda kubeera nga tugukozesa kikimwagala kaveera nke kakulese no naye ng'olaba nzikodde nayo amabyange bagala menvu. Nolwekyo abaagalwa, tugenda kubeera nga tuyiga amazima ag'enjawulo. Tugenda kusooka tuyige kiki Mukama ky'ayogera ku musana omujja eri abantu be, ate era tweyongereyo tuyige ne ku Eriya nnabbi ow'enkomerero. Naye ng'okusingira ddala kino ekitundu ekisooka tugenda kuyiga ku musana omujja na kiki Mukama ky'ayogera eri ffe ng'abantu be, naddala Abadventist, Seventh Day Adventist, ekkanisa ya Katonda Mukama gye yawa omukisa ogw'enjawulo ogutasangika mu makanisa malala ogutaliiyo, n'atwawula n'atuwa ekirabo eky'omwoyo w'obunnabbi. Ekirabo ekyo ng'omusingi gwaffe namba 18 bwe gugamba, ekyamazima bwe kityo bwe kiri, kye kyawula ekkanisa ya Katonda ku makanisa amalala. Gwe tunulamu muganda we ne mwannyinaze, amakanisa amalala gonna galina Bayibuli nga jjaffe ze tulina. Abooluganda abagabeeramu nabo balina amaaso abiri nga ge tulina, era n'ebirala byonna tubifaananya. Ekikola enjawulo kye kirabo Mukama kye yagonnomola ku kkanisa ye ya Seventh Day Adventist. Ekirabo ekyo Mukama teyamala biseera naye kyalina ekigendererwa. Kiki Mukama ky'ayogera ku musana omujja? Waliwo embeera egamba nti teri musana mulala, ate naddala Lawudikiya nga bwe tumanyi mu kubikkula essuula ey'okusatu, ebigambo ebyonnyonnyolwa eyo ku Lawudikiya, mu Lawudikiya mmativu nnyo n'ekyo ky'erina, era ewulira nga terina bwetaavu bulala bwonna. Eyo embeera gye tulagibwa ng'abantu ba Katonda mu kkanisa eno esembayo nti bwetyo bwe tuli. Naye ka tusooke tulabe, twetegereze kiki Mukama ky'ayogera ku musana omujja, era tujja kuzzaako n'ekitundu ekirala. Tusaba ogoberere ebyokuyiga bino nga bwe binaafuluma, obeere ng'osubscribinga bisobole okutuukako, nga kye tunoonya kwe kulaba nga tunyweza okuyitibwa kwaffe n'okulondebwa kwaffe okufuula okukakafu. Tujja kweyongerayo, tujja kuyiga ne ku ssaawa ey'e11 tutegeere ne kikitegeeza. Katweyongereyo, tujja kusooka tusome
Tujja kulaba era n'olugero olwo olwa Matayo essula ya 20, naye tugenda kusoma kitabo kino kya Mwoyo wa Bunnabbi. Tugenda kusoma nnyo Omwoyo w'obunnabbi naddala mu kyokuyiga kino ekisooka kyetugambye nti kye kirabo Katonda kye yawa ekkanisa ya Seventh Day Adventist ekitwawula ku makanisa amalala. Mukama yakituwa kitwawule ne mu kutegeera. Mulimu ebigambo bye tugenda okusoma tutegeere omusana omujja ki Mukama ky'agwogerako mu kitabo kino ekiyitibwa Christ Object Lessons, page 27, paragraph eyokuna oba ekiba ekyokuna. Agamba nti mu buli mulembe wabaawo okusitukawo kw'amazima. Mu buli mulembe wabaawo okusitukawo kw'amazima. Wabaawo okusitukawo kw'amazima okujja. Obubaka bwa Katonda nga buzza eri abantu ab'omulembe ogwo. Amazima amakadde gonna ga mugaso. Amazima amaggya tegeeyimirizaawo ku bwago nga geeyawudde ku makadde, wabula kubeera okwebikula kwago era kuyita mu kutegeera mazima makadde mokka nga gategeereddwa bwe tusobola okutegeerera amaggya. Kristo bwe yayagala okubikulira abayigirizwa be amazima agakwata ku kuzuukira kwe, yatandikira ku Musa era ne bannabbi bonna n'abikkula mu byonna ebyawandiikibwa ebintu ebyali bimukwatako nga bwe tusoma mu Luka 24:27. Naye wano tuwulizeewo nnyo abaagalwa, naye omusana ogwakaayakanira mu kwebikkula okupya okw'amazima gwe gugulumiza omukadde oba gwe guwa ekitiibwa omukadde. Oyo agaana oba alagajjalira omusana omujja aba mu butuufu talina mukadde, era eri oyo guggwaamu amaanyi gaagwo ag'omugaso era ne gafuuka emikolo obukolo omutali bulamu. N'olwekyo abaagala tulabye wano nti buli mulembe guba n'okusitukawo kw'amazima okujja, era amazima ago buba bubaka bwa Katonda nga buzze eri abantu ab'omulembe ogwo. Tulina okwekenneenya tulabe mazima ki agazze oba agajja eri omulembe gwaffe. Atugambye nti oyo yenna agaana oba alagajjalira amazima amaggya nti mu butuufu amakadde abatagalina, era eri oyo gaggwaamu n'amaanyi gaago ne gifuuka emikolo obukolo omutali bulamu. Mu kitabo ekirala ekiyitibwa Other Writings, page 63, paragraph esooka mu wakati awo agamba nti waliwo amazima mangi ag'omuwendo agasangibwa mu kigambo kya Katonda, naye amazima g'ekiseera ekisibo ge kyetaaga leero. Abaagalwa amazima mangi agasangibwa mu kigambo kya Katonda nti naye olwaleero twetaaga mazima ga kiseera. Twagala twetegereze Katonda okuyita mu mwoyo w'obunnabbi ate era ne mu byawandiikibwa teyalabula abantu be nti bateekeddwa okubeera nga basuubira obubaka ekiseera kyonna. Twagala twetegereze ensonga eyo. Waliwo bangi abalowooza era abagamba era abakkiriza nti teriiyo mazima mulala, naye Mukama ddala teyasuubiza abantu be, teyatusuubiza nti waliwo omusana ogujja okujja ekiseera kyonna tubeere nga tugusuubira. Katwetegereze ebikwata ku musana omujja. Kyati eyo gye tulaba emabega tujja kugiyigako mu maaso kaawo mu by'okuyiga ebigenda okujja. Twetegereze amakulu gaayo mu Matayo essula eya 2. Naye tujja kusooka tusome mu Testament Ministers, page 296, paragraph esooka awatugamba nti beera mukakafu, be assured, nti waliwo obubaka obw'okujja okuva mu mimwa gy'abantu nga buluŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu. Yogerera waggulu tota, olaga abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Abaagalwa, Mukama bw'atugamba nti mubeere bakakafu, beera mukakafu nti wajja kubaawo obubaka obujja okuva ku bumwa bw'abantu wansi w'okuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Nze ani era ggwe ani ayinza okugamba nti teriiyo musana mulala gugenda kujja? Katweyongereyo. Bwe tusoma mu Testimony for the Church volume ey'omukaaga page 420, wano agamba nti wuliriza n'obuwombeefu. Agamba nti okusinga bwe kyali kibadde emabega yonna tuteekeddwa okusaba, si kusaba busabi nti abakozi basindikibwe mu nnimiro ya Mukama ey'amakungula ennene, wabula tusabe n'okusaba
tusobole okubeera n'okutegeera okutangaavu okw'amazima nti Mukama bw'anaaba ng'atumye ababaka ab'amazima nga bazze, tusobole okukkiriza obubaka ate tusseemu n'ekitiibwa omubaka. Ebigambo bino bitulaga essuubi ery'okubeera nti Mukama wa kusindika obubaka ate n'ababaka baleeta amazima. N'olwekyo tulina okusaba Mukama, tumusabe asindike abakozi mu nnimiro ye, naye tulabe nti ate si kye kyokka kye tuteekeddwa okusaba, naye tulina n'okusaba okubeera n'okutegeera okutangaavu okw'amazima nti Mukama bw'anaaba ng'atumye ababaka be ab'amazima tugakkirize, tukkirize obubaka bwe baleese, ate era n'omubaka tumukkirize. Mukama waffe yeebazibwe. Tetusobola gamba nti teri bubaka Mukama bwe yasuubiza oba nti teri mubaka Mukama gwe yasuubiza, nga wano atulaze nti kiteekwa kuba na mu ssaala zaffe okubeera nga tusaba abakozi naye nga tetusaba n'okusaba nti ayi Mukama bw'onooba ng'oleese amazima go, nnyamba mbeere n'okutegeera okutangaavu okw'amazima, ntegeere obubaka bw'oleese ate n'ababaka b'otumye. Nga tweyongerayo bwe tweyongerayo agamba nti bw'obanga osabiddwa okuwuliriza ensonga ez'enjigiriza yonna z'otategeera, tovumirira bubaka okutuusa nga obuwadde okunoonyereza okwannamaddala era ng'omanyidde ddala okuva mu kigambo kya Katonda nti tebiyimirirawo na kigambo ekyo oba tebiriimu, ekigambo tekibiyimirizaawo. Singa nalina omukisa nnabbi yatugamba wano Sister White nti singa nalina omukisa nandiyogedde eri abayizi aba buli ssomero lya Ssabbiiti mu nsi, neesitula eddoboozi lyange mu kwegalira okw'amaanyi nti bagende eri ekigambo kya Katonda nga banoonya amazima n'ekitangaala. Mukama alina omusana ogw'omuwendo ogw'okujja eri abantu be mu kiseera kino kyennyini, era ogwanira okufuba ennyo n'amaanyi mu kunoonyereza kwo okuluubirira si kirala kyonna wabula okumanya okwannamaddala okwa buli nsonga yonna ey'amazima, oleme okusangibwa ku lunaku lwa Katonda ng'oli mu abo abatabaddeewo na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. N'olwekyo wano tukakasiddwa abaagalwa era mu kitabo kino eky'omwoyo w'obunnabbi nti Katonda alina omusana ogw'omuwendo ogw'okujja eri abantu be mu kiseera kino kyennyini, era oteekeddwa okufuba ennyo nnyini mu kunoonyereza kwo okubeera nga tolina kirala kyonna ky'oluubirira kikka wansi wa kumanya okujjuvu okwa buli nsonga yonna ey'amazima, nga weewala okusobola okusangibwa mu abo ab'okusangibwa ku lunaku lwa Katonda nga tebabaddeewo na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Mujjukire nti tulina okubeerawo na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Bwe tweyongerayo era mu kitabo ekyo kye kimu Mukama era ng'atukubiriza okuwuliriza n'obuwombeefu, agamba nti ensonga enkulu eziri ku bwerende okuyita mu kulagajjalira ekigambo kya Katonda zigwana okulowoozebwako n'obwegendereza. Okuyiga Bayibuli kusaanira okubeera nga kuweebwa obwongo bwaffe okufuba kw'obwongo bwaffe okukyasingidde ddala era n'obusobozi obukyasingidde ddala okuba obutukuvu. Omusana omuggya bwe gubuulirwa eri ekkanisa kizikiriza okweggalira ebweru waagwo n'ogaana okuwuliriza kubanga olina kyekubiira eri obubaka oba eri omubaka, ekyo tekijja kufuula nsonga yo ey'ekyokwewolereza mu maaso ga Katonda. Okuvumirira ekyo ky'otannawulira era ky'otategeera tekijja kugulumiza magezi go mu maaso gaabo abawombeefu mu kunoonyereza kwabwe okw'amazima, era n'okwogera ng'ovumirira abo Katonda b'atumye awamu n'obubaka obw'amazima kya busirusiru na buguwa ddalo. Si bigambo byange abaagalwa, omwoyo obunnabbi yatunnyonnyola. Singa abavubuka baffe banoonya okwetendeka okubeera abakozi mu mulimu gwe, bateekeddwa okuyiga engeri ya Mukama era babeerewo na buli kigambo ekiva mu kamwa ke. Tebalina kubeera nga bakola ebirowoozo byabwe
era ne bagamba nti amazima gonna gaabikkulwa. Tebalina kubeera nga balowooza mu birowoozo byabwe nti amazima gonna gaabikkulwa era nti oyo ataggwaawo talinayo musana mulala ku lw'abantu be. Ebigambo ebyo abaagalwa tubiwulire. Mukama atubuulirira nti tewalina kubaawo kukola ndowooza egamba nti amazima gonna gaabikkulwa era nti oyo ataggwaawo takyalinayo musana mulala ku lw'abantu be. Singa banaasaalimbira mu nzikiriza eyo nti amazima gonna gaabikkulwa, bajja kubeera mu kabi ak'okuleka eby'omuwendo eby'amazima ebijja okubikkulwa, that shall be discovered, nga abantu bwe banaagenda nga bassaayo ebirowoozo eri okunoonya mu kirombe ekigagga eky'ekigambo kya Katonda. Abaagalwa, endowooza eyo mbi nnyo ey'okugamba nti amazima gonna gaabikkulwa era eyawukanira ddala n'okukkiriza kw'Obwadiventi. Naye muganda we ne mwannyinaze weebuuze, ggwe alaba bino oba awuliriza, ddala ddala endowooza eyo togirina nti omusana gwonna gwaggwaayo? Omukutu guno gugenda kutuyambako okukakasiza ddala nti mu butuufu amazima tegaggwangayo era Mukama akyaweereza amazima. Mu kitabo kye kimu peegi ey'enkaaga-mu-emu paagulaafu esooka, Mukama atugamba nti abo abayingidde mu mulimu gw'okusomesa oba abo abayitiddwa eri ekifo kyonna eky'obuvunaanyizibwa tebateekeddwa kubeera bamativu okutwala okunoonyereza okw'obwongo obulala, naye bagwana okunoonyereza ku mazima ku bwabwe. Eno nsonga nkulu abaagalwa, omusana omujja tukubirizibwa ogwenoonyererezaako ku bwaffe so si kutwala lisaaki oba okunoonyereza kw'abalala. Singa tebeemanyiiza mpisa ey'okunoonyereza ku miramwa gy'amazima ku lwabwe bo, bajja kufuuka abali ku bye batategeera mu bulamu bwabwe era ne mu bye bafunye mu bulamu nga bye bayimiddeko tebitegeerekeka. Ebirowoozo bya mikwano gyo bisobola okuba eby'omuwendo gy'oli, naye toteekeddwa kubyesigamako era gwe n'oba nga tulina birowoozo bibyo ku bubwo. Oteekeddwa okwekebejja amazima g'okulembeddwa okubeera ng'okkiriza okutuusa ng'okitegeeredde ddala nti tegaliimu nsobi. Ofiirwa kinene nnyo singa toleeta buli nsonga yonna ey'amazima gy'olina eri etteeka n'obujulirwa, kubanga tolaba oba totegeera mazima nga bwe gali. Singa abavubuka baffe bonna basobola okutegeera omukisa Katonda gw'awadde, kwagala kwe nti oteekeddwa okubeera ng'ogenda eri ensibuko ey'omusana gwonna era n'okufuna okumulisibwa okw'omwoyo we, kubanga kuno kujja kuweebwa eri buli munoonya w'amazima yenna omuwombeefu. Amiina. Olwo nno ojja kumanya nti omwoyo n'ekigambo bikkaanya oba bakkaanya, era otegeere nti omanyi amazima kye ki. Bukakafu ki okumanya kuno bwe kuwa? Olwo nno osobola okwogera n'amaanyi ng'olangirira ekyo ky'oyize ng'amazima, ng'okimanyi bulungi nti togoberedde kugunja kwa nfumo ez'abantu oba nti togoberedde lukujjukujju olw'enfumo ezigunjibwa abantu. Mukama waffe yeebazibwe abaagalwa. Tulina okwemanyiiza empisa ey'okweyigira ekigambo kya Katonda. Omusana omujja nga guzze gye tuli katweyigire. Faayo owulirize ebigambo bino nga bw'osoma. Gwasobola n'okulaba Olungereza olutunuulire otegeere bulungi kiki Mukama ky'atugamba ku bikwata ku musana omujja. Tuleme okutwala okunoonyereza kw'abalala naye twefiireyo okutegeera kye tukkiriza, n'Omwoyo wa Katonda atumulisize nga ssekinnoomu. Bwe tweyongerayo, omwoyo gw'okunoonyereza mukulu nnyo mu kitabo kye kimu. Tugenze ku peegi ey'enkaaga-mu-ttaano paagulaafu esooka, agamba nti omusana ogw'omuwendo gwakwakaayakana okuva mu kigambo kya Katonda. Kawaleme kubaawo muntu yenna alowooza okusalawo kiki ekinaaleetebwa mu maaso g'abantu n'ekitaaleetebwe mu bubaka obw'okumulisa Katonda bw'ajja okuweereza, bw'atyo n'aba ng'azikiza Omwoyo wa Katonda. Kye Mukama yakigaana waleme okubaawo alowooza okusalawo nti kino kye kinaaleetebwa. Kino tekijja kuleetebwa mu bubaka obw'okumulisa Katonda bw'aliweereza,
kuno okulabula Mukama yakuweerawo. Muganda wange gwawuliriza bino oba ggwe omukulembeze, kino si ky'oli mu kukola ng'oziyiza obubaka okuyigirizibwa eri abantu ba Katonda, obubaka obusobola okubeera nga bubatangaaza. Singa obeera ng'ekyo ky'okola muganda we ne mwannyinaze, oli mu kukontanira ddala butereevu n'omwoyo w'obunnabbi. Mukama ayongerako ng'agamba nti ne bw'aba ng'ali mu kifo ki eky'obuyinza, tewali muntu alina lukusa okuggalira ebbali omusana okuva eri abantu. Obubaka bwe bujja mu linnya lya Mukama eri abantu be, tewali n'omu ayinza kwewolereza okuva eri okunoonyereza ku kye bugamba. Tewali n'omu asobola okuyinza okuyimirira ebbali mu mbeera ey'obuteefiirayo n'okwematiza n'atandika okugamba nti mmanyi amazima kye ki, ndi mumativu n'ekyo kye ndiko, nasimba empagi zange era sijja kunyeenyezebwa kuva ku kye ndiko ne bwe kiba kyekizze. Mukama ati waleme okubaawo omuntu yenna ayogera ebigambo ng'ebyo. Sijja kuwuliriza bubaka bwa mubaka ono kubanga nkimanyi nti tebusobola kubeera mazima. Mukama agamba waleme okubaawo omuntu ayogera ebyo. Muganda ndi mwannyinaze mu Advent munnange, kikyokola ebigambo bino si byotadde mu mutima gwo. Yesaawa baagalwa tukyuke tuwulirize eddoboozi ly'obubaka obujja. Kyali ayongera n'atulabula Mukama mu kitabo kino ng'agamba nti kyali okugoberera ekkubo erifaana bwe lityo lyennyini. Ensonga lwaki amakanisa aga bulijjo ge tumanyi gaasigala mu kizikiza eky'ekitundu, era eyo y'ensonga lwaki obubaka bw'eggulu tebunnabatuukako ne leero. Amakanisa ago ge tulaba agalina obulimba agali mu kizikiza ge tutunuulira, nago kyava kugaana kuyiga musana ogweyongerako. Bwe baagaana kye bava basigalira. Mukama kyava atulabula nti tuleme okubeera mu mbeera eyo n'otuuka n'okugamba nti nze sisobola ebyo biyiga kuba nkimanyi si bituufu. Mmanyi bulungi nti ebyo si bituufu, nze wendi wammala ne bwe kinaaba ki sijja. Atugambye obubaka singa bujja mu linnya lya Mukama eri abantu be, tewali n'omu ayinza kwewolereza okuva eri okunoonyereza obubaka obwo. Omwagalwa, nkusaba onoonyereze ku bubaka obufuluma ku mukutu guno, obunoonyerezeeko omwoyo kyayogera gy'oli ky'oba ogoberera. Ku ppeegi ey'enkaaga mu 5 paragulaafu ey'okubiri nga tunaatera okufundikira ekyokuyiga kyaffe kino, atugamba nti weemanyiize omwoyo gw'okuyigirizikika. Singa obubaka bujja bw'otategeera, twala okufaayo osobole okuwuliriza ensonga omubaka z'ayinza okuwa, ng'ogeraageranya kyawandiikibwa na kyawandiikibwa, osobole okumanya obanga kiyimirizibwawo n'ekigambo kya Katonda oba nedda. Bw'obanga okkiriza nti ekyo ekiyimiriddwako tekirina kigambo kya Katonda okubeera omusingi gwakyo, senga ggwe ky'oyimiriddeko ku mulamu ogwo tekisobola kubeera nga kiwakanyizibwa, kati awo leeta ensonga ze ez'amaanyi, kubanga ekyo ky'oyimiriddeko tekijja kunyeenyezebwa olw'okusisinkana ensobi. Abaagalwa, ekyo kye tusaba nti bw'obanga olina ky'olabye, oli wa ddembe mu comments okuwandiika oba okubuuza ekibuuzo, ensonga zo ne zitunulwamu. Bw'obanga ggwe olina amazima tegagenda kufuuka bulimba olw'okuba gasisinkanye obulimba, gagenda kunywera bunywezi. Agamba nti temuli mulamwa oba si kya buntu mu kubeera ng'okuuma olutalo olutasalako naye ng'olukuumira mu kizikiza. N'oziba amaaso go si kulwa ng'olaba, n'oziba amatu go si kulwa ng'owulira, n'okalubya omutima mu butamanya n'obutakkiriza, oleme okubeera nga weewombeeka n'okutegeera nti ofunye omusana ku nsonga ezimu ez'amazima. Mukama agambe kikyamu. Okwekuumira ebbali okuva eri okunoonyereza kw'amazima si ly'ekkubo ery'okutuukirizaamu omulokozi ekiragiro kye yatuwa ekigamba nti munoonye mu byawandiikibwa. N'olwekyo okugaana kwo okunoonyereza ku mazima si kyekyo omulokozi kye yatugamba, wabula omulokozi ekiragiro kye yatuwa kigamba nti munoonye mu byawandiikibwa. Obubaka bwonna senga bujja naye nga tubutegeera, Mukama atugambye tutwalengayo okufaayo tuwulirize ensonga omubaka zaawa, tugeraageranye kyawandiikibwa na kyawandiikibwa, tulabe obutuufu bwakyo. Mukama waffe yeebazibwe olw'okulabula kuno.
Era ayongera n'agamba nti okubeera nga tunoonya ebyobugagga ebyakwekebwa, okubeera nga tusima ebyobugagga ebyakwekebwa, oba abuuza bubuuza wano nti kusima bya bugagga byakwekebwa, okubeera nga tuyita okufuba kw'omulala ne tukuyita kasasiro, naye tutakola kunoonyereza okw'amaanyi okulaba oba nga mulimu ebyomuwendo eby'amazima oba nedda mu birowoozo ebikuŋŋaanyiziddwa gwe by'ovumirira. Mukama atubuuza nti okwo kwe kusima, kwe kunoonya ekyobugagga ekyakwekebwa oba ebyobugagga ebyakwekebwa nga ggwe olulabye ebintu by'omuntu n'ogamba oyo kasasiro, n'otakola kyayise critical examination, n'otakola kunoonyereza okwannamaddala okulaba oba mulimu ebyomuwendo eby'amazima oba temuli mu ebyo ebikuŋŋaanyiziddwa, naye ggwe n'ovumirira buvumirizi. Mukama abuuza nti okwo kwe kunoonya ebyobugagga ebyakwekebwa abaagalwa, abo ababadde nga kumpi abo abalina kumpi buli kimu okubeera nga bayiga banaayongera okwekuumira ebbali ewa buli lukuŋŋaana ewali omukisa ogw'okunoonyereza ku bubaka obujja eri abantu, olw'okubeera nti balowooza nti ebirowoozo ebiri ababuulira bye balina oba abasomesa bye balina eby'amazima bisobola okubeera nga tebikwatagana n'ekyo kye baafunanga amazima. Mukama agamba tuneekuumira ebweru w'enkuŋŋaana, tuneekuumira ebweru wa ccana eno, olw'okubanga byereese bikontana n'ekyo kye tubadde tumanyi oba kye tulina ebbanga lyonna nga tumanyi nti ge mazima. Kye Mukama abuuza. Era atulabula bw'ati nti bwe kityo bwe kyali eri Abayudaaya, bwe batyo bwe baakola mu nnaku za Kristo, era tulabulwa obutakola nga bwe baakola, era tukulemberwa ne tubeera nga tukulemberwa okulondawo ekizikiza mu kifo ky'okulondawo omusana, kubanga mu bo mwalimu omutima omubi ogw'obutakkiriza mu kuva ku Katonda omulamu. Tewali n'omu ku abo abalowooza nti bamanyi byonna, omukulu ennyo oba omugezi ennyo okubeera nga ye tasobola na kuyigira ku babaka abakyasinze okuba abawombeefu aba Katonda omulamu. N'ekyo tewali mukulu nnyo, tewali mu amagezi nnyo atasaana kuyigira ku bubaka obubabuze oba ku mubaka abaleese obubaka bwa Katonda. Abayudaaya bwe batyo mu nnaku za Kristo atugambye bwe baakola, baagaana okuwuliriza kubanga baatyanga okuyigiriza ebikontana n'ebyo bye baayigiriza abantu oba bye bamanyi. Omwagalwa, ffe tukola ki? Twekebejja ebigambo bino nkuyita muganda wange ne mwannyinaze ojje ofeeyo ku by'okuyiga ebigenda okufulumanga ku ccana eno, owulirize, onoonyereze wakati mu kusaba. Bwe gaba nga si mazima togoberera, naye bwe gaba mazima essaawa tugoberere. Okubuulira naye nga kukontana n'enjigiriza ezanywezebwa. Mu kitabo kya Testament Ministers peegi y'enkaaga mu 9 paragulaafu esooka atugamba nti malayika wa Mukama ekiro yaggula enzigi z'ekkomera n'abafulumya ebweru n'abagamba nti mugende muyimirire mwogere mu yeekaalu eri abantu ebigambo byonna eby'obulamu buno. Wagamba nti wano tulaba nti abantu ab'obuyinza, tekitegeeza nti ebbanga lyonna balina okugonderwa newankubadde nga basobola okweyatulako okubeera nti basomesa banjigiriza za Bayibuli. Si buli kiseera ntitubagondera newankubadde nga basobola okugaa nti bayigiriza njigiriza za Bayibuli. Waliwo bangi leero abawulira obunyiivu era n'obusungu okubeera nga wabaawo eddoboozi lyonna erisitulibwa okulaga ebirowoozo ebyawukana ku byabwe ku bikwata ku nsonga ez'okukkiriza kw'eddiini. Tebamaze ebbanga ggwanvu nga babirwanirira ng'amazima. Bwe batyo nno ne bakabona era ne balabbi bwe baakubaganyanga ebirowoozo mu nnaku z'abatume. Baagambanga nti bano abasajja bategeeza ki abataasoma, abamu ne ku bo bavubi buvubi, abaleeta ebirowoozo ebikontana n'enjigiriza, bakabona abayivu era n'abafuzi bye bayigiriza abantu. Tebalina lukusa kuzannyazannya na misingi egy'amazima egyanywezebwa. Bwe batyo nno bwe baayogeranga muganda ne mwannyinaze gwe amazima bwe gabuulirwa oyogera ki? Togeraageranya n'abayivu abayigiriza ebintu ng'ate olaba ayigiriza ebikontana
ye si mwevu. Abayudaaya bwe batono nabo bwe baali, bakabona ne balabbi bwe batyo bwe baali, bwe baanyoomanga abo abavubi, bwe baanyoomanga abantu ba bulijjo abaabuuliranga amazima abataasoma nga babanyoomoola bwe batyo. N'olwekyo Mukama atugambye si buli kiseera nti tulina okugondera abakulembeze newankubadde nga basobola okuba nga bagamba nti bayigiriza njigiriza za Bayibuli, tekitegeeza nti tuteekwa obbanyooma, naye singa bayigiriza ekikontana abaagalwa oba musingi naye nga gukontana ne bw'ati bw'ayogera Mukama, tulina kuguleka bulesi ne tutagugoberera so si kugoberera mu ngeri y'ekizibe ky'amaaso. Pawulo afedde akagamba nti naye tulaba nti Katonda w'eggulu ebiseera ebimu atuma abantu okuyigiriza ekyo ekitwalibwa ng'ekikontana n'emisingi egy'enjigiriza egyanywezebwa. Lwaki akola bw'ati? Atugamba nti kubanga abo olumu abaali abateresi b'amazima baafuuka abatali beesigwa eri obwesige bwabwe. Mukama n'alonda abalala abasobola okufuna omusana ogwakaayakana obutereevu okuva ku njuba ey'obutuukirivu era abasobola okulwanirira amazima agaali gatakwatagana na birowoozo eby'abakulembeze b'eddiini. Agamba olwo nno abakulembeze bano mu buzibe bwabwe obw'amaaso obw'ebirowoozo ne bavaayo mu bujjuvu nga beewaddeyo eri ekyo kye balowooza okubeera obusungu obutuukirivu nga balwanyisa abo abatadde ebbali enfumo ez'amanyiirwa. Ne batandika okukola ng'abantu abavuddeko amagezi gaabwe oba baguddemu akazoole. Tebalowoozaawo yadde akakisa konna nti oboolyawo bo basobola okubeera nga bwe batategedde bulungi kigambo. Tebajja kuzibula maaso gaabwe kusobola kutegeera mazima nti batapuse bubi ekigambo oba batadde ewakyamu ebyawandiikibwa ne bazimba enfumo ez'obulimba ne bazituuma emisingi egy'enjigiriza egy'okukkiriza. Mukama atusaasire abaagalwa. Mukama atuyambe atugambye nti ebiseera ebimu atuma abantu abaagalwa tugenda kwetegereza nga Mukama bwe yatunuulira embeera eriwo olwaleero mu kkanisa ye. Mukama yayungako abakozi abagenda omumaliriza omulimu gwe. Oyagala okubategeera weeyongere okugoberera channel eno, subscribinga era yita n'abalala abooluganda tusobole oyigira awamu amazima gano. Osobola n'okusaasaanya linki ya channel eno n'osobola okubeera ng'oyita ne baganda baffe abalala tuyigire wamu obubaka buno. Mukama bw'alaba ng'abo baawadde amazima bagulagajjalidde kyakola alondawo abalala. Ekyo nno kye tuliko n'olwaleero. Mukama yalonda abaddu be n'abazaana abagenda omumaliriza omulimu mu kkanisa ye. Soogera ku kkanisa ndala, ekkanisa ya Seventh Day Adventist ye kkanisa ya Katonda. Mukama mwalondedde abo abagenda okubeera abaweereza be, abantu abanyoomebwa bamalirize omulimu gwe. Ate bwe wabaawo okubuulira ebikontana tugambye nti abakulembeze abo Mukama baba basazeeko batandika okukola ng'abantu abagudde akazoole ne baggyayo kye bayita obusungu obutuukirivu. Bino nno tubirabyeko, simanyi oba ggwe wali obirabyeko. Ne balwana naye nga tebataddewo yadde akakisa akalowooza nti oboolyawo bo be batategedde byawandiika oba bye babinnyonnyodde obubi. Abaagalwa, endowooza eyo esaana otubeeramu buli kye tukola nga twekengeramu ekigamba nti sibanga nze mukyamu, kubanga Mukama ewalala yatugamba dda nti tulina bingi ebyokuyiga ate ebyokuyigulula bingi. Katonda yekka n'eggulu be batakola nsobi. Biri mu Testament Ministers page ya 3 paragraph ey'okubiri. Mukama bw'ati bw'atugamba. N'olwekyo abaagalwa katweyongereyo tusobole okubeera nga tutuuka okumaliriza peegi ey'ensanvu mu Testament Ministers ekitabo kino ekyabaweereza paragraph esooka agamba nti naye Omwoyo Omutukuvu ajja kiseera ku kiseera kubikkula amazima okuyita ye mu mikutu gye yeerondedde. Nti Omwoyo Omutukuvu buli kiseera ajja kubikkula amazima okuyita mu mikutu gye yeerondedde. Era tewaliwo muntu newankubadde kabona ye musumba oba omufuzi ayina olukusa okugamba nti tojja kusaasaanya birowoozo byo kubanga nze sibikkiriza. Abaagalwa ekyo tetukkirizibwa. Naye muganda ne mwannyinaze, muganda wange, oba oli mukulembeze oba oli mukadde oba oli musumba, kiki kye tukola? Mukama yakigaana. Teri alina buyinza kuvaayo kutandika kugamba muntu nti
tojja kusaasaanya birowoozo ebyo by'olina kubanga nze sibikiririzaamu. Nga mbeera neewuunyisa nnyo okutuuka ku ekyo okugezaako okussa wansi okuyigiriza kw'Omwoyo Omutukuvu. Abantu basobola okugezaako okumala akaseera okukiweweeza n'okufaanana ng'abakitta, naye ekyo tekijja kufuula nsobi kubeera mazima, ate n'amazima tegajja kufuuka nsobi. Ebirowoozo eby'abantu ebigunja bitaddewo ebirowoozo ebiteebereze mu ngeri ez'enjawulo oba mu mikutu egy'enjawulo. Omwoyo Omutukuvu bw'aleeta omusana ne gwakaayakana mu birowoozo by'abantu, tegussaamu kitiibwa buli nsonga yonna ey'omuntu ng'ebw'abadde ateekawo ekigambo. Mukama yakwata ku baddu be okwogera amazima nga tebafuddeeyo ku kiki abantu kye baali batwala ng'amazima. Oyo ye Katonda abaagalwa. Ye Mukama bw'aleeta omusana tafaayo kugamba nti bano babadde bayigiriza bwe bati ne bwe bati sijja kibagambako. Ye Mukama aleeta mazima nga bw'agaleese. Obuvunaanyizibwa obwange naawe omwagalwa kubeera kutwala ekyo Mukama ky'atuwadde. Bwe tunaaba nga tweyongerayo mu kitundu kyaffe ekiddako, tujja kutandikira wano tulabe obwegendereza obulina okubeerawo mu kubuulira ebirowoozo ebiggya eri abantu ba Katonda. Naye muganda ne mwannyinaze kanzikirize era nzikiriza nti mu butuufu olina ky'oganyuddwamu mu kyokuyiga kyaffe kye kisoose. Tulabye omusana nti mu butuufu Mukama yasuubiza nti gye guli mungi ogw'okujja eri abantu ba Katonda era nga buvunaanyizibwa bwa buli muntu ssekinnoomu okulaba nga tunoonyereza ku musana ogwo Mukama gw'aba aweerezza. Tukkirize obubaka ate n'ababaka tubagoberere olw'ebigambo ebyo bye baba baleese, naye nga tulina geraageranya ekyawandiikibwa ku kyawandiikibwa. Tulabye nga Mukama agamba tewali muntu yenna alina buyinza, ne bw'aba alina obuyinza obufaana butya, kaabe mufuzi, kaabe mukulembeze, alina okugaana omusana okubeera nga gusaasaanyizibwa eri abantu ba Katonda nti olw'okubeera nti ye tagukkiriza. Ate era tetulina kunyooma omusana guleeteddwa olw'okubeera nti oboolyawo abaguleese tebaasoma kwefaanaganako n'abo babadde batuyigiriza ebbanga lyonna bye batuyigiriza era bye tutwala ng'amazima. Saba Mukama atuweere wamu omukisa omwagalwa. Yongera osubscribinga. Ebyokuyiga bijja kubeera nga bijja ku mukutu guno nga bijja buli kiseera okusobola okutumulisa twetegereza amazima gano ag'essaawa ey'e11. Mukama bawe omukisa abaagalwa. Tujja kweyongera okusisinkana mu kitundu ekiddako ekyokubiri. Katusabe. Katonda waffe atuula mu butaggwaawo, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde. Tusaba Katonda waffe otuyambe ebigambo bino bituule mu mitima gyaffe, twanirize omusana omuggya gw'oyagala otuyigiriza ng'abantu bo, ate bwe tugutegeera nga ddala kukwatagana ekigambo kyo otuwe amaanyi okusobola okugoberera. Katubeere abayizi abawombeefu era abakkakkamu abaagala Katonda waffe omwagala okutegeera ki ky'oyagala tukole mu kiseera kino. Tulokole eri enseenene ey'ekibi, wacca neeno omukisa Mukama, otuyambe byonna okugenda mu maaso nga bw'oyagala, kubanga tukusabye nga tulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu tuyita mu Kristo Yesu oyo eyatufiirira. Amiina. Mukama abawe omukisa abaagalwa, tusisinkane mu sitade yaffe eddako.